By the way, let me make this point very clear. We, the government of Uganda, we are not looking for Bobi Wine. If he has a case to answer, we know how and where to find him. We, the government of Uganda, we have technological tools we can use to track Bobi Wine, smoke him out of his hiding place, arrest him and take him to court. President Museveni is not interested in killing Bobi Wine. Why? It's on record that President Museveni is working with the people who once were rebels, like Moses Ali, Musa Echweru, Samson Mande is here. All these people and others, they were once rebels. At one time in history, they faced each other in battle. But he's working with them. Others are ministers working together with him. Others are doing their own businesses. They're happily living in Uganda. Nobody wants to kill Bobi Wine. Let me tell you, Bobi Wine is not running away from President Museveni. Bobi Wine is not running away from the CDF, General Muhoozi Kainerugaba. Bobi Wine is running away from the voters, his supporters, who contributed millions and millions of money towards his presidential campaigns. After having convinced them that he's politically very strong, he can defeat President Museveni in the presidential election. He has nothing to tell them. I've seen Ugandans living in South Africa. They are telling Bobi Wine to refund their money. They contributed millions and millions of money towards his presidential campaign. After deceiving them that he's so strong, this time it is over, Museveni is gone, things took a different direction. President Museveni defeated him. They are talking of lynching him. In fact, their state must provide Bobi Wine with security. His voters some of the voters want to kill him. He fooled them so much, and moreover, twice. It is incumbent upon us, the government, to protect him. We have seen the threats on social media. I'm planning to meet the CDF, General Muhoozi Kainerugaba, that we may discuss this issue. Bobi Wine needs security. The foot soldiers are talking of lynching him. They want to kill him. The state must provide him with security. It's our duty to protect him. Omukulembeze waffe Kyagulanyi munnyo wansi. Omukulembeze waffe Kyagulanyi kitangaala. Katonda kyatuwadde, naye njagala mutegeere mwenna nti ekitangaala kino kibuziddwawo. Kati tuli mu kizikiza. Tuli mu kizikiza kubanga ekitangaala kibuziddwawo. Wetooke tumanyi pulezidenti waffe waali ate era nga kyennyamiza. Awo nno tuzze wano nga tubasaba mwenna twegattire wamu tusabire pulezidenti waffe, tusabire famire ye, tusabire abakulembeze bonna, tusabire n'abo abali mu makomera nga basulwa Wemale. Mumanyi bulungi nnyo Dr. Kizza Besigye ali mu kkomera, Waisu ali mu kkomera, mumanyi bulungi nnyo Kivumbi yakakwatibwa, mumanyi bulungi nnyo Bamachete, Edi Mutwe n'abalala bali mu makomera naye nga oba oluusi babukwatirwa wanage. Tusaba Katonda ayambe abantu bano ddala bafune eddembe lyabwe, era nga yensonga emu etulese wano. Ensonga endala mpozi njagala okubeebaza olw'okulonda. Mwalonda newankubadde obuwanguzi bwaffe bwabbibwa obumu ng'akalulu ka pulezidenti waffe kwakaatibwamu, era nga tusaba Katonda
ayongere okukumya bannayuganda. Sirabangako kalulu kafaanananga kano kavanga mbaawo. Omuntu asembye ne bamuwa ekyobulubereberye gabadde maziga mu Tale Centers. Mwalabye pulezidenti waffe engeri gyakwatiddwamu, era twongera okuvumirira ebyakoleddwa ku pulezidenti wamu ne famire ye. Njogera ku pulezidenti Kyagulanyi. Ebyakoleddwa mu famire ku mukyala we, ne batuuka ne bamenya ennyumba, ne bayingira ekisenge, ne bamwambula ekitiibwa ky'omukyala ne kifa. Ekyo kiri kuleeteko. Nakalulu Museveni yakawangula. Mbadde looya abeera mu misango gy'ebyokulonda. Sigama mukutitive naye mbaddemu okuviira ddala we gyatandika. Kino twalina omuntu ayinza kuwangula President Museveni ne NRM. Abantu tebaalonda bagwamu essuubi. N'abantu abamu ababadde mu kulonda tubadde baavu nnyo. Ng'oli bamubuuza nti baasi ekutwale wammwe emitwalo 2 nga bamuwa akawala ng'atiikinga. Abalala bababugumiriza tiikinga, ambulera tiikinga, zimba. Ewaffe twalibadde Kasese yonna FDC egiwangula. Naye buli lwabeerangawo omubaka owa FDC nga waliwo owa Nuupu. Kakati Nuupu yo yavuluze naye okulonda. Buli wamu esimba abantu, abavubuka batebagati bano bavubuka bannamwe zimba, nyiiga, kalubya amatama. Kakati abavubuka ne balonda ku kalubya amatama. Tujja kabanja tewali amanyi kabanjiza. So I think akaluka no Museveni yakawangula. Mu mwaka guno gwendabye president emirundi 2. Niyo mwaka ogwedde namulaba emirundi 3. Mu December nene mabega namulaba. Mbadde nze nkirimu dialogue to national question ku bintu ebiruma abantu yesoboka, emirimu, obutakanya, okusosolagana amawanga, okusiba abantu, ebyo bibaddewo. Nze abantu bange nabajjayo omwezi gumu ng'okulonda okuwedde abantu 14 ne babateeka ku Jaaliya City. Ne ngamba Abedi era naye najjayo ababe. Ababaka beeswagala kwogera wano ne kakati bamanyi gye bali. So ekintu ky'okwogera tekibadde kino lwakuba nti ekifaananyi kyafulumye, abantu balaza nti twabaddeyo lwa bululu. Era tetubaddeyo nti lwakuba twakola ki, twawangulwa nedda. Njogereganyiza n'omukulembeze w'eggwanga emirundi egisukka 4. Mu mwaka guno namusiikana nga 3 ne okwosa eggulo. Naye emirundi gino gye namusinkana egisinga obungi mbadde musinkana abantu batono nnyo. Naye kuno twabadde abantu 17 nga mulimu abakulembeze, abamemba ba parliament mu bibiina byonna. N'abanuupu babadde 3 abalondeddwa be twamusinkanye nabo n'ebibiina ebyenjawulo. Naye nga tetubasinkana ng'ababiina byabwe kuba kyali kyetaagisa ate olukuŋŋaana olunene mu kibiina lukkirize. Tubadde tubasinkana ng'abantu kinoomu. Abantu baffe bangi baawambibwa. Gavumenti eno tugigamba era tugibanja abantu baffe bano. Tetusaba, tetuli mu kwegayirira. Abantu baffe bano abaawambibwa bateebwe mu Nnambiro. Bonna abazze bawambibwa. Ate n'okuwamba abantu kikome. Ensonga eyo tugyogerako ng'abakulembeze nga bannansi. Tetukyali mu kwegayirira nti bannaye gavumenti tugisaba etuyambe ete abantu bano. Tubanja abantu bano bateebwe mu Nnambiro. Kuba tebalina musango. Bwe muteebereza nti bazza omusango, lwaki temubatwala mu kooti? Wiiki 3 mubatadde eri tumanyi wawe bali. Twagala abantu baffe tubabanja. Era tudimandinga tubanja okuteebwa okwaba abawagizi baffe bonna abazze bawambibwa ne mu kalulu abazze bakwatibwa abamu bali emakooti bali mu makomera. Twagala abantu baffe bano bateebwe kuba tebalina musango. Mugamba mwawangudde, kati mwawangudde lwaki ate mweyisa bwe muti mu ngeri y'obuswavu? Tulindiridde abantu baffe bano bateebwe. Tukyalina ennyombo nammwe nnyingi era nga tujja kuyomba kuba twagala eggwanga lyaffe litereere. Naye nga tetunagenda nawala nnyo, abantu baffe bano tubeetaaga bateebwe. Tusaba abakulembeze baffe ab'ennono, bannaddiini, amaloboozi gammwe geeyongere okuvaayo ku nsonga zino. Tekimala
tutera okulaba bannaddiini nga bavaayo bagamba bannayuganda bannaye mubeere ba mirembe choose peace n'ebirala. Ekyo tekimala ng'osaba bannayuganda babeere ba mirembe ate ng'olwedde ba mirembe naye nga toyogera ku bikyamu gavumenti yo byekola. Nedda oba olimba. Twebaza obukosa abamu tubalaba ensangi zino boogera era tubeebaza bannaddiini abavaayo ne boogera ne bagamba nedda ekiwamba abantu kikyamu ekyokulumba amaka ga munno n'okuba mukyala we kikyamu n'ebirala tubeebaza. Nyina abalala amaloboozi gaabwe geeyongere. Ensonga eno bannange si ya NUP just nga political party nedda yaffe ffenna ng'eggwanga. Kubanga eggwanga bwe litereera ffenna tuganyulwa. Eggwanga bwe liba nga teritambulira ku mateeka aba NUP si be bokka abajja ofuna obuzibu. Naawe awagira NRM enkya ojja funa obuzibu oba ojja kuwamba ng'obanyiziza abantu bakubuuze waliwa nga bawamba abalala ng'osirise. So amaloboozi gaffe gonna gaveeyo. Yesu tukimanyi nti gavumenti eno tewulira ya mutwe munene mu njogera endala naye tusigale nga twogera tusigale nga tuli ku rekodi ku nsonga zino kubanga tetwagala gye bujjeeyo abaana batubuuze nti bannabyabufuzi bannaddiini lwaki mwasirika ne mutakozesa yadde n'eddoboozi lyammwe nga Archbishop Janan Lumbu yakola. Talina gwe yakuba kikonde, talina gwe yakuba luyi, naye yayogera era tumujjukira katulina ne public holiday namba kubanga yayogera. Kakati naffe twogere tubeere ku record. Ebintu bingi kasita bibeera ku record enkya batwejjeereza. Njabawo ekyokulabirako kibunga maliriza. Ensangi zino muze mulaba bannansi bangi nga beemulugunya ku kitongole kyaffe ekyennyonyi Uganda Airlines. Tabagamba naye ekitongole kyaffe kino ekyennyonyi ennyonyi bwe zikeerewa, emirimu bakola gadibenga lye, ssente bwe ziddibwa, losses zifuuka losses n'ebirala bingi. Netubagamba naye twali ku record 2022 yani kulembera akakiiko ka Kosasenze ne bannange ne tunoonyereza netuzuula emivuyo mingi mu Uganda Airlines. Obubbi bwa ssente y'omusolo, emirimu bamala gakola, abantu emirimu bagifunira mu bumooli nga n'ebisaanyizo tebabirina ng'oviira ddalako nankulu wa kampuni eyo CEO emirimu bwe bajeewa bonga bo batondawo bu kampuni so procurement oli n'aleeta ka kampuni ke ne kaweebwa contract ez'enjawulo. Ebintu bino byonna ne tubiteeka ku record ne tugamba tutereeze abantu abasaanidde okufuna emirimu bagifune, abatagwanidde abatalina bisaanyizo bagobebwe, bano ababba ssente y'omusolo bakwatibwe. Naye abantu abamu ne bagamba gwe Ssenyonyi ebyo byogera kubanga toyagala gavumenti. Yes, gavumenti eno sijagala kubanga etuliisa akakanja era obukulembeze tebutambuza bulungi. Naye ng'ovudde ku kya Ssenyonyi obutayagala gavumenti eno bye yali ayogerako byo si bituufu. Embagamba bino records weeziri. Naye abamu ne bagamba nti agwe just gavumenti eno lwakubanga ogiwakanya. Naye kati abamu ku baali bagamba nti nze nakyekubiira kati be babadde boogera ku luno tubagamba ekirungi twali ku record. Oba oli awo ensonga zino singa twazitereeza ku luli tetwali tuuse wano. So kikulu ne tubeera ku record nga bannansi nga abakulembeze nga bannaddiini nga abakulembeze b'ennono ne tubeera ku record nga twogera ku bikyamu bino ebigenda mu maaso. Gye bujjeeyo abantu bajja kugamba omuntu ono yali mutuufu, munnaddiini ono waakiri yayogera, baamukola bwe bati naye yayogera. Kandidate waffe n'awangula bulungi. Bali ne bagenda mu kooti, omulamuzi naawe ensala ye n'agamba nti kale tugenda kukola recount naye bwe tusanga akabokisi ne bwe kabakamu nga kalina obuzibu bikomaawo. Bagenzeeyo basanze obubokisi si kamu si bubiri si buna si butaano si mukaaga nga bungi obuliko emivuyo, omusiiru nga zaakutulibwa, obulala nga bukalu. Abantu balonda ku polling stations ezo, results ne zivaayo DRF mweziri naye box ezo nga zo nkalu. Ne weebuuza buno obululu baabutaddewa, DRF zino baazitaddewa. Box endala ne basanga nga obululu bulimu bwawa NRM yekka. Naye omulamuzi ono n'agenda maaso nti newankubadde bino mbisanze njagenda maaso paka tukole bikawunti, ate nga ye yakawa ensala nti bwe tusaasanga akabokisi ne bwe kabakamu ne tujja kgenda maaso. Ekitongole ekiramuzi simanyi lwaki kisirifu ku nsonga zino, kyo tekiswala. Yesu omulamuzi alina okuba nga yeetengeredde okuwa ensala ye, naye waliwo byolaba nti nedda kino nedda kibaswaza mwe temuswala. Mwakafuna ne chief justice omupya, naye omuntu n'akola naawe ensala ye naye ate n'akontana n'ensala ye ne musigala nga musirise.
ebintu bino byonna bikolebwa kubanga gavumenti eno ekimanyi nti eri mu kaseera kaayo ak'olweggulo. Kyovudde olaba bafunye akatengo bali mu panic buli bakola byonna kavuyo keereere kubanga bakimanyi nti batuuse ku kisembayo. Kyovudde olaba bakola ebintu ng'okulumba amaka ga pulezidenti waffe. Edda bagendangayo ne beetoloola amaka ne babeerayo naye ku luno kati bayingidde munda ne bamenya ne boonoona ebintu ne bakuba ne mukyala we. Kaniimagye kubanga bakimanyi nti bannansi tebaabalonda kwekkola effujjo lino lyonna lyonna. Abakulembeze baffe bali mu kuwambibwa. Lina Zedriga deputy wa Northern, Jolly Jacqueline Tukamusha ba deputy wa Western, John Mary Sebufu wakakiuka faake by'okulonda, Bright Muhumuza oyomu ku bakoordinator baffe Mwankole n'abalala bawambibwa kati weeks zigenda kuwera 3. Tebamanyiiko mayitire. Naye ne gavumenti egamba nti ffe twakomyawo enkola ey'amateeka rule of law. Nga mususe n'ebyo Amini byakola kubanga batera okumenenya Amini yatanga abantu n'abawamba n'akola atya. Kati mmwe kyanjawulo ki ng'omuntu atali no wa bulijjo mukulembeze weeks 3 family temanyiwa waali balowe tebamanyi wakutandikira tetumanyi oba mulamu oba ali mu mbeera ki. Kati batubuulire nti Sam Mugumya bannaffe abamu bebaasiba bamusangayo eyo amagulu gaasanyala atakyatambula. Kati mwe mulina njawulo ki ne Idi Amin Dada gwe muvumirira abagamba nti mwe mwatereza ebintu. Mulaba Mwami Muhoozi ebintu byawandiika ku mitimbagano ebyekyana ekito naye nga musajja mukulu mukulembeze. Of course obukulembeze bwe baamuwa okudumira amagye tabugwanira naye okubanga mwana wa mukulu ne bagamba tumuwe. Ng'omuzadde bwagenda mu katale n'agulira omwana we ekyokuzanyisa n'amugulira ekimotoka n'amugulira ekimundu oba ki eby'abaana abato. Kati ono ye baamuwa amagye malamba era kyovudde olulaba ye akitwalanga kirabo kye kyakuzanyirako. Ebintu byawandiika ebitategeerekeka Kyagulanyi munoonya ngenda mutta simanya ngenda musika biki ebintu ebituweebuula ng'eggwanga. Bino byonna babikola kubanga bakimanyi tebalina buganzi mu bannayuganda. Abantu baffe bangi abawambiddwa ba agents polling agents babasanga ku polling station. Bano bagamba nti bakitalo nnyo balina obuwagizi 71%. Niyo ogenze ba agent babanno obajje ku polling station. Bw'oba obuwagizi obulina lwaki toleka banno buli omu n'abeerawo n'owangula bulungi obuwagizi bw'oba obulina. Naye bakimanyi tebabulina kubanga akalulu kano ke twakavaamu omuntu yenna okukeetabamu n'atuuka paka gye kaggweera abeera muzira n'oyo gwe batalangiridde kubanga twayita mu bintu bingi nnyo nno ddala. Naye twebaza Katonda nti twabiyitamu ate tukyaliwo ate nga tukyalemeddeko. Akalulu ebeera process terubeera lunaku ng'abamu bwe balowooza nti ennaku z'omwezi 15 January akalulu k'olwo olunaku era bwe biggwa biba biwedde. Nedda. Akalulu katandikira eri mu zi campaign era mwaziraba nga zijjudde emivuyo nga buli gye tulaga ensambagere emigo amasasi abantu baffe ne battibwa bangi ne bafuna ebisago bangi ne basibibwa. Ako konna kalulu paka lwe twalonda olunaku lw'okulonda mwabiraba mashini tezikola saa 6 abantu bannatandika kulonda ne beetamu abamu ne baddayo n'ewaka. Eventually ne bapaatiikamu obululu batiikingiramu M7 ne babuteekamu. Tugenze ku Zitali Center mwabiraba wa NRM walina obululu 20 ne bongerako ennukuta 5 afuna obululu 5 mwabiraba byonna. Akawulu kaffe bwe kati bwe kaali. Amagye okwetaba mu kalulu kaffe ng'eggwanga nga bwe twabiraba kikontana n'amateeka. Amateeka tegakikkiriza. Naye mwabalaba nga bali ku mikolo abanene mu magye senior army officers n'akwata akazindaalo n'asabira Mwai Museveni akalulu. Kati omuntu oyo omusuubira otya obutakola ekisoboka kyonna okulaba nti Mwai Museveni bamulangirira oba kukabba oba kukuba abantu baffe ba agents baffe okubawamba okubajja ku zi polling station n'ebirala okulaba nti oba NRM alangirirwa. Naye nga amateeka gakirambika bulungi. Waliwo abagamba nti of course twetaaga reforms. Yes, ng'eggwanga lyaffe tulina ebintu bingi bye tulina okulongoosa amateeka enfuga yaffe n'ebirala. Naye waliwo ebintu ebimu ng'olwedde ne mu mateeka mu ebiri. Kati amateeka tegakkiriza magye kwetaba mu byabufuzi mu byabukulembeze ebya party politics. Naye bakikola mu bumenyi bw'amateeka.
abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.